oyagala mbeere ntya ng'otuuya nawe nange otidde oli mu make-up. You had a gig? Gigi? Kusawa zino. Anti munaye simanyi. Toli siria. Ba waka? Waka? Don't never waka, I think. But you should sleep tonight. Inshallah. After the whole thing. Yeah. We like monakolaza nevaka. Nina nja uko neva na wake na waka. But patuli bubi. Mane kamfuna wempe. Nina ko. Naise. Kanse. Kale. Wanu bamugamba ki? Abategesi b'ekivvulu kya Vinca abakulu abaswangiza Avenue bavuddeyo ne bategeeza abagenda okuyingira ekivvulu kya Vinca olunaku olw'enkya nti bw'oyingira ekivvulu kino kimanye nti oyingidde ekifo w'oyinza okukubirwa ekifaananyi okulikodinga amaloboozi go kw'ossa n'okukwata vidiyo. Nga vidiyo zino ziyinza okukwatibwa abaswangiza Avenue oba omuntu omulala yenna Swangiza Avenue gw'enaaba ewadde olukusa okukwata. Bategeezezza nti ebifaananyi bino amaloboozi kw'ossa ne vidiyo zijja kweyambisibwa Swangiza Avenue mu bintu eby'enjawulo nga bwe babirambise okuli okupromotinga ekivvulu, okuteeka mu mikutu gy'amawulire bo nga bwe banaaba balabye, n'okubyeyambisa mu bintu ebirala nga bwe babirambise mu kiwandiiko ekitongole. Swangiza Avenue egamba nti ekikolwa ky'okuyingira mu kivvulu kino kiba kitegeeza nti okkiriziganyizza nabo ku ky'okukwata ebifaananyi amaloboozi ko n'ezi vidiyoozi awatali kusasulwa. Abakulu bano bagamba nti bw'oba tokkiriziganya na kyakukwata bifaananyi, kukukwata maloboozi na kukwata mu vidiyo, bakwegayiridde toyingira mu kifo kino kubanga bamaze okutegeeza biki ebigenda okukolebwayo. Era bategeeza nti ekivvulu kino tekikkirizibwa mu bantu bakka wansi wa myaka 18 egy'obukulu. Byebyo nno nze Matiti.